ekyavaamu luvannyuma nnyo nga munnaye namisinze period zange namisinze yakugamba ati nti olwakuyita atya nti busy yampitanga amannya nno agange yampitanga George Sewati gemanya gange yampitanga Fire Daddy nze erinnya lya Fire Baby weriva gwe wamutuma Fire Baby exactly leka naawe nze yamutuma Fire Baby nze yamutuma Fire Baby n'atandika nodikozesa eri mu karaoke yalinga Fire Baby yes kati nga gwe Fire Daddy nimbeera naye nga libuto twabeera naye paka nga azadde oba yes nga nazaala omwana wa Destiny wamulabako nga bamuzadde Destiny wamulaba nemusitulako zino engalo ne zimusitulira ddala oyo mwana wamusitulako nga bamuzinga lwajja amaze ozaala si mulundi gumu seebiri seesatu kati bwe yamala ozaala wayitawo bbanga kimulyoke mwete tulyoke twete wayitawo ndowooza mwaka nga mu kitundu we watyawo Irene mugambye ajjemu ki olubuto mwaji yagamba ati Irene mugambye ajjemu olubuto ndi mukwano gwe bizi kyeki tukakasa nti byeyogera mazima ekikukakasa olikola mu media olina enamba za Winnie oso oli wadde mu contacting ano yagambye amukubira essimu kakati singa mbadde byenjogera nga nimba Fire Baby nga omumanyi singa teyantimyeko dda wano yanzijjako embuzi yange wenwaji iye ate lwaki mba nimba ge mazima ojja omubuuza so kati wobeera awo nojjukiramu ebintu ebyo byonna byonna omuntu gwawo ogenda eri Fire Baby Fire Baby oba Winnie Nwaji munange nze ndi more than ready okutuula wansi netwogera zino ensonga neziva mu public eye kubanga si kirungi n'akamu so nze ndi mwetegefu zinga busy natete ndi mwetegefu nnyo kale ku Celebrity Track Extra UG BBS final olutambula ku makya wano ku Masengere wetusinzidde obulamu butambula butya kanso nti butambula bulungi nnyo wane Uganda era tuli awe tutyo mpola ekintu kikwasaganya mu magezi omulungi atulaba olunaku olwaleero wakedde e Uganda era mu abali ebwero ddala bali mu diaspora mpozi omwana yaŋŋamba nti bw'obeera e Kenya tokosa nnyo kigambo nti ndi diaspora gamba nti nafulumyemu kw'eggwanga ndiko wabweru w'eggwanga katono kigambo diaspora tugeeko bwe tukirekera naye nga mbalamusizza mwenna olunaku olwaleero we bukeeredde ndowooza katuyingira mu lunaku olwokubiri oba olwokusatu nga tuli ku nsonga za omukulu eyavaayo n'agamba nti ye taata w'omwana wa Winnie Nwaji omukulu Bize Nateete era olunaku olwaleero nange ŋŋambye emboozi eno sigenda girabira wala kanoonyeze ddala omukulu ono atubuulire ddala ekituufu kyekiriwa amazima agali mu kintu kino ge galiwa omuntu gw'atambaala nga mukambwe naddala bwe kituuka ku nsonga y'omwana era ndi naye wano omukulu Bize Nateete era tugenda banga tunyumyamu ku mboozi ey'enjawulo Bize ogamba otya kyekiriwo onyumira nno mu kiwovulo eno enyambala yange kyebayita batya ekyo eno ovulo njagala nnyo eno enyambala yo yakuba ddanga zenyambala nzagala nnyo tolinayo mpale nga zino noa gye ziri naye nzambalira waka yansinga kwambala zino bwobanga ogenda fulumamu enyambala yo wava ku kyokulonda ekyovulo ekyo kino kyovulo first of all kimpa emirembe mbeera smart ekirala kiriko pockets bulungi nterekamu byenjagala bulungi batugambanga edda nti bwoba oyambadde ekintu ekyo bwogenda emmanju mbu kyonna okijjamu era obweno kijjamu wasalaga nti sitayiro yange kebere ya bino olina design abikuleetera just mbyegulira gwe designinga nze designing ogenda n'olonda ekinyo nga nti njagala bweki mpa ovulo era ngamba mpa ovulo 8 ate nga bufaanagana olina ebikala ebirala kala gyezi naye singa kwagala bulu singa okwagala webulandinga nno bulala oba wali muzimbi oba makanika just njagala bwagazi ovulo naye nga obulamu buli butya obulamu bulungi sebo bitambula bitya si bibi just
ensonga zokka ziyogeddeko ze zinumye omutwe. Okay. Yes sebo. Naye ng'endongo yebadde etambula. Endongo yetambula bulungi nnyo. Endongo etambula bulungi nnyo. Nasemba okula wali ng'olina oluyimba lw'ofulumiza wali tewajja. Yeyita mulokole. Yeyita mulokole. Yes sebo. Yes sebo. Mitambula etya? Yeyita mulokole atambula bulungi nnyo. Abantu bamurecevinga bulungi nnyo because ali mu message ennungi. Bw'ali oyogera ku basumba. Nali njogera ku bikolebwa mu church si basumba bokaboka abula ebikolebwa mu kanisa. N'endiganga nazo pozitwali. Exactly. Exactly. Bizo oli mulokole. Ndi mulokole omubuufu. Omubuufu yabeera ati. Ate omulokole omubuufu tojja mulimba kusonda sente za gundi mwaka 2 myaka 3 awo mbanvaawo. Tuzimba kereziya. Awo mbanvaawo. Kati bwe tosonda? Nsonda naye nsonda kumala kaseera. Bwe kitagwa. Ng'omuzibisezaamu ebituli. Nkulabamu ebituli nga ngenda awalala. Yes sebo. Okay, oyimba gospel oyimba ki? Nyimba za bulijjo ezikwata ku situation eza bulijjo. Ngera wola bayita mulokole. Nyimba ku mbeera egenda ku maaso mu ggwanga. Okay. Yes sebo. Wateekako erinnya lya Nateete. Yes sebo. Nateete mwogulidde mwozaaliddwa. Yes sebo. Lwaki weetuuma erinnya eryo? Bize Nateete, nazaalibwa Nateete, nakulira Nateete, nkolera Nateete. Yes sebo. Otandika ddi oga nti kano egatekera e Nateete? Erya Nateete? Erya Nateete eryo waliwo gye twalinga ku ssomero so nga tetwagala nnyo basomesa bamanye mannya. Kali nga divorce oba ova tugambe Mengo. Kali nga tweyita bitundu by'amannya. Gwe Mengo. Osegera nga twewala kali omusomesa kujjukira linnya lyo Mengo. Nateete bwe so ne ditandikirawo. Okay. Yes sir. Era ku ssomero bw'otyo bwe walira bakuyitanga Bize Nateete. Bize Nateete. Kati erya Bize lyo livaabwa. Erya Bize linnya lyange lya kusatu bakwasa alikwesa mu ssomero. Balita Bismarck. Yes olisalako liba Bize. Bize. So sali kwesa mu ssomero n'ensala wundi kozesebwa. N'olikozesa eno mu ndongo. Yes sir. Bize Nateete. Kale, ye mukulu gwe tuli nayo olunaku olwaleero. Yes sir. Njagala nga tugenda otandika interview eno. Lwakuba sina Bayibuli. Nandikulayizza. Naye njagala otunule mu kamera awo ogambe bino ebigambo wammanga. Ebigambo bye ngenda okwogera. Bino ebigambo bye ngenda okwogera. Sikakiddwa. Nga nzikiririza mu Bayibuli ng'omulokole omubuufu. Sigenda kuwaayiriza. Njogera mazima gokka. Nti omwana wange Bize Nateete. Kale, awo otandikidde olunaku olwaleero kasitoma z'okukakasa ensi. Bize, okuddako emabega twagala tutandike olutambi buno bulungi nnyo. Tutuuke wano ku kinyusi kino ekituleetaako omwana ajja atya. Bize, wasinkana otya mwannyinaze? Abantu yaba mwannyinaze nakanwange. Wamusinkana otya? Mwaka ki we mwasinkana? Lugendo lwatambula lutya? Okulabika nti Destiny ajja obulamu bw'ensi. Adeyanze ekibuuzo ekyo. Mama Destiny oba gomita Wininwaji. Twasinkana mwaka gwali gwa 2010. 2010 Namasuba awo. Namasuba? Yes. Nzenga wegambye nti nali mbeera Nateete. Naye nayinanga eddalu natandise okusoma mu day section. Mu day school. So muzeeyi nagamba omanyi sijja kusobola wano ewaka maama. Nagamba kankutwaleko ewa uncle wo. Namasuba nsomero eyo essomero baliyita Glory High. Kwegamba kyalinga kibonerezo. Kuba si yali lyawe nti essomero lyali lyakabi nnyo teeka kyalinga kibonerezo. So nengenda eyo uncle wange yalina main house mwe twasulanga. Naye nga alina ennyumba ez'abapangisa. So kati nagamba engeri gye waliwo abawala abakulu so ate nga nange sobola kusula mu nju y'emu. So nampaako room emu. Kati nga kwezo room zaali rooms ndowooza nga 5 ba 6. Kwe kwali abawala baali 3. Nwaji, Irene, walingawo n'akawala akalala kaali Katoolo sikajjukira linnya naye nga kaali Katoolo nga kaali keefu. So baali basula awo nga babapangisiriza awo. Balina boss waabwe nga bagenda mu bya karaoke biki ne bamala ne bakomawo. So nga babeera awo. Kwaba abawala Winnie yali muntu ali friendly nga muntu ali social. Winnie Nwaji? Yes. Ne tutandika okukwatagana. Nga omanyi kali ba neighbor kyekiriwo biki. Ate engeri gye yali nti yakava mu ssomero senior 6. Ate nga nze nkyali mu high school. Ng'oli class kiggwe. Sagala nnyo kwogera kirasi olw'ensonga nti abantu bajja mujajinga. Batya? Abantu bajja gamba ate wali mu senior 6 vacation. Ate omwana yali mu kirasi we. Wali mu senior 1? Saali mu senior 1. Nenga nali mu high school. Kirasi ki? Kitegeeza nti yali ansingyako.
Kirasi ya kusingako kirasi ngameka. No, anti waba yali mu vacation. Nganze nali nkyali mu. Anti ye yamala ngali yamaliza senior 6. Kati nganze njazo machegeza yali akusingako ngameka kirasi awo. Yali ansinga anti era mbazo ogedde. Anti kakati era mbazo ogedde. Ogedde nawe. Sebo. Bavwe ebyo. Anti ulidde kakati munnange. Aso embozi yakwatagana jukira nga yakava mu somero songa amanyi bulungi ebyesomero biki kuga embozi netandikirawo. Nga omanyi nawe najjanga ndi muvubuka mvubuka buvubusi ate naye si yali omukulu. Atandika karaoke nga akyasoma. Yali mu vaaka ya senior 6 nga atudde senior 6. So nga omanyi omuwala ndowooza naye yakalimo akokola so ndowooza kwe kufuna karaoke. Olwo karaoke yali amukubira gwa. Karaoke era ajjukira group za karaoke zitambula mu bifo bingi. Wali just boss abapangisirizawo kibanga kiyumba nti musulaawo. Musulaawo. Then kati agenda nafuna emirimu gy'abatwala yonna nga mulyoka mugenda. So wikyali wini netandika okukwatagana bulungi nnyo kwegamba ne tuvaamu ate omukwano ogwa love newankubadde nti yali ansinga ku. How old were you by then? Ngera wegambye ekyemyaka n'ekya kirasi era mba nkikugulidde. Esebo. Naye nga ky'obumanya yali ansingako. Wali kito? Saali muto nnyo nti sitegeera nali ntegeera. Naye ate yali ansingako naye teyali issue nnyo nti yali mukuluku. Era newunya abantu abatandise mu judging ate ebiki teyali yali ansingako. Abantu bagambe nti yali akaana akato. Yali ansingako naye teyali nsonga mu biseera ebyo because yali anjagala tenga nange mwagala. Yali anjagala nga nange mwagala. Waki teweepimira myaka? Love temanyi ebyo. Love temanyi ebyo. Myaka gye gy'obuto. Love temanyi ebyo. Love temanyi ebyo. Naye nga ate saali muto nti senior 1 So netukwatagana. Ate eddalu ligirawo mu senior 2. Kati netukwata. Naye ate saali era mu senior 2. Saali mu senior 2 sebo. Naye netukwatagana. So netuvaamu omukwano. Nga womanyi. Love. Kati njagala kwema kafaananyi. Omuwala atudde ali mu senior 6 vacation n'omulenzi wa senior 2. Tukuba kwa mukali just to get wa secondary gambo wa secondary. Bayina room. Bozo lya bagenda mu university. Yandi badagenda ku university yagenda bambi. Just yafuna mu obuzibwawo wa sente. Bali mu room okitegeera teri araba bali mu love. Okitegeera so eri kivaamu obo kitegeera so netweyagala luvannyuma nnyo kankubuuza akabuuzo. Yes sir. Kati Nwaji wamugamba bugambo ki? Omuntu ng'asoose kubeera mukwano gwe kikwanguyira. Yasooka okwaprochinga oba gwe wasooka? Okwaprochinga okufuuka ba friends. Anga bwegambye nti yali social nga muntu kali atayita ku muntu nga tetamubuuzizaako. Omulabiraawo naye yalina empisa nga gye baliko. How are you biki? Kwegamba nitandikiraawo. Oba kitegeera emboozi tebulanga ba neighbor ajjukira muba mweraba. So emboozi netandikiraawo. Netuvaamu omukwano. So n'olubuto bwe lwava. Kati ng'olwomaze omugambo obugambo bw'omukakasizza. Yes sir. Bugambo ki obwamuwoomera obwo? Obugambo era obwa bulijjo bw'omukwano. Nga kaliwa nti sweetheart. Obugambo obw'omukwano. Mpulira nkwagala nnyo. Wootali sissa. N'omugamba n'olaba otya tuli ba mukwano naye olaba otya ekintu ate we tukyongeramu. Tugende tukiika embuga. Eyo ate nga tonatuukayo naye tukyongereko tukiteekeko ku level endala. Kyajja kikula mpola bwekiti. Tukiteekeko ku level endala. Era n'asooka n'agana maawo naye naawe kusinga emyaka oli muto. Wali muto. Nakubuulira nti akusinga emyaka. Saali muto nnyo naye yali ansingako ku myaka. Nagamba okusingako ku myaka okyasoma kikonza ekyo tekirina ttabu. Ate abaana b'e Natete ne Ggume. Oba okitegeera tekirina ttabu. Nakyali wange Eme Natete. Kati naawe n'ogamba guggwanga. Guggwanga tekirina ttabu. So netubeera awo kale nennemezaamu nennemerako ate nga omanyi nga wegambye muli mulumu babiri ebikemo biba bingi. Biba bingi newankubadde nti yali yansinga emyaka naye era si ye yali nti muntu mukulu nnyo kyekiri awo by then. So ekyavaamu luvannyuma nnyo nga munnaye namisinze period za namisinze yakugamba ati olwakuyita atya nti busy. Yampitanga amannya agange
yampitanga George Sewati yemanya gange. Okay, yaga George. Naye nga twayinanga nicknames zetweyitanga. Ate omwana kasa kuyita erinnya lya ddala. Yapitanga Fire Daddy, you know. Nze awe erinnya lya Fire Baby weriva. Gwa mutuma Fire Baby. Exactly. Leka naawe. Nze yamutuma Fire Baby. No. Nze yamutuma Fire Baby n'atandika n'odikozesa eri mu karaoke yalinga. Fire Baby. Yes. Kati nga gwe Fire Daddy. Ne muyita Fire Baby. Wini nwaji yakuyitanga Fire Daddy. Yes. Bino muyita Fire Baby. Yeah. Wava ku kyo kumuyita Fire Baby. No, kugamba kigambo oba kyatunyumira twali awo. Bino mbeera mu nkwano. Nga munno wakuwana you are fire. You are also Fire Baby. Oh, Fire Baby. Fire Baby. Oh, so erinnya nirivaawo. Oh, you are Fire Daddy. Naye Fire Daddy. So erinnya nirivaawo. Nalikozesa. Mu karaoke. Sikize ulyafira ddala gwe wali muwa. Era erinnya nze yali muwa Fire Baby. Buli nwaji Fire Baby. Fire Baby. Fire Baby. Olongo mukwano gulinnye. Nga toyagala bambi. Nga toyagala. Olwatanga kujja kugamba nti olubuto. So nanga nabinyonnyola munaye. Pregnant wiki ndi lubuto. Newankubadde nti nali nkyaso. Nayimirira ku mivivi gange ne mugamba kino tukirimu aba babiri. Sigenda kulekerera. Okiwulira? Ogwo mwaka ki? Ogwo yali 2010. 2010. Yes. 2010. Wafuna olubuto lwa Destiny. 2010. Nakugamba nti George ndi lubuto. Konza kino tukirimu ffenna. Sigenda kulekerera. Ko ye naye tokola. Osoma. Unoyamba otya. Konza omanyi kyegenda okukola wano wetubeera anko wange you know. Agenda kunyiga naye nja munnyonnyola. Okitegeera nja munnyonnyola ajja kutegeera. Okitegeera. So ne munnyonnyola era nga omanya abazadde ne yekyacwanamu awo ne yekyacwana. But at the end of the day yamala n'akitegeera. Ne mweri room wini mwe balinga basula n'amugyamu n'amuwagungi. Actually yasooka nze nanzijjamu muneno mwe nali mbeera. Nampa room endala. Kalinga ka garage ku main house nga iringa punishment kukumbwe nyawo kugamba ku kyenkozi. Bada naye era namala nenkomawo so netubanga tubeera ffenna. Olwo amba kitegedde nti olubuto walumu. Nga munnyonnyodde yamala n'akitegeera. So ne wini naye n'amuwa room eyiye n'ava mbali aba karaoke. So ne tutambuzanga obulamu nga nsoma naye ng'era mbeerawo nga ne anko naye atubeererawo. Isigeza anko yabimanyako byonna. Anko yabimanya. Anko gyali. Abeera wa. Abeera Namasuba. No, ate awo tuli Namasuba. Namasuba wano waffe. Namasuba nkugambye na vene na tete tebansite. Kati anko yakyaliwo Namasuba. Anko gyali Namasuba. N'akazigo ke wasulamu kakyali. Emizigo gye girirwa kuba nti yajongerako you know. N'agizimbako flat. Zaali zino omanyi omuntu nga wonazimba nti flat te waggulu leseyo ojja kwongerako. Yaso n'azongerako. Ninga gyeziri. Olwakisa kubuuziza. Yesewo. Kati yonna process wano. Mwabeera n'ennwaji. Mulyoke mugire bwe muti. Yesewo. Wali mwakolera wa mukazigo ako ba mwali. Mukazigo mwennyini. Gye twalina room. Sebo nali nsoma nga lina room yake. Eyo. Bali manyi wagenda eri omugaga gy'abatereka. Ye yajjanga bujjukira eri babeerangayo bawala basatu. Kale ate nga toyinza genda eri. Okitegeera? Nga tewali kiyinza kukolebwa eri. So kati nga wanene ate mu room yaffe tuba free. Okay. Nga tubeera free mu room yaffe. Kati byonna bibaddewo. Anko yasoose yeekyangamu awo. Then namala nakkiriza. Wini namuwa room eno yange. Ne mbeera naye ngali lubuto. Twabeera naye. Paka nga azadde oba? Yes. Nga nazaala. Omwana wa Destiny wamulabako nga bamuzadde. Destiny wamulaba. Ne musulako zingalo ne zimusitulira ddala. Oyo mwana wamusitulako nga bamuzinga lwajja amaze ozaala. Si mulundi gumu seebiri, seesatu. Kati we yamala ozaala. Yesewo. Wayitawo bbanga kimulyoke mwete. Tulyoke twete. Wayitawo ndowooza mwaka nga gumu kitundu. We watyawo mwaka gumu kitundu oba ebiri. Ani yatuma omwana erinnya? Omwana anko yamutuma erinnya. Like yangamba muwe erinnya kyo. Diriwa. Sewati. Omwana kati Sewati. Wini yali mujjako. Lwaki? Yali mujjako munaye. Ndowooza yali kyagala. Nze neddira Mamba. Wali wa Mamba? Nkyali. Ngamba nti goli wa Mamba. Omwana naye wa Mamba. Iye wa Mamba. Kati erinnya lyewamu ate ne bali mujjako. Nali mujjako. Lwaki nga wansonga? Nasigaza erya mirembe. Olonga asigala wansonga ki? Kyemmanyi
ndowooza yali tayagala abantu okugesinga ni taata w'omwana ekyo ndowooza yali akijje mu public naye nga singa yakikola bwatyo at least ku ssomero n'alikozesa omwana naye ku ssomero teyalikozesa kati olwo ng'amaze omuzaala yesewo oba mwawukana amwezi z'omwaka nga mwaka gumu kitundu oba ng'ali kumpi kuwezi ebiri erinnya lya Destiny alivaawa Destiny Destiny yali agala ye kenyini mama Fire Baby Fire Baby yali agala ya Destiny ya erinnya yali agala mu kaseera kwera nga mukyali wa uncle nga tuli wa uncle ye yamuwa lya Destiny mukaziko ye namwe lya Destiny then uncle nanga mumwe sewati emirembe abatulaba nno mwadde nno ekikamutanso kitema naye kati tulina omukulu mwennyini kabwejumbira yesewo kaakati awo ava atya ewuwo mwawukana mutya okwawukana ensonga ziva omu ku bawala be yalinga asula nabo waliwo omuwala kwegamba kale Irene yali omanyi abawala akale abali aggressive nti oyinza okuba tugambe oyina omukyalawo ng'omwagala naye nga ate mukwano gwa mukyala ate yakwagala okitegeera otegeera embeera eyo gyegamba kugamba nga ate yakwagala mukwano gwa nga talina wakiisaawo gwa mukyalawo ate ng'ayagala akwagala nnyo nga kwagala nnyo kugamba nga omutwala nga friend naye ate nga kugamba ayinamu feelings ate endala so nange nengwa mu kukemebwa okulibwa nkwatagana ne Irene mukwano gwawe nenwaki yes nenkwatagana ne Irene yes netugwa mu mukwano kakati nno tutaso funa ensonga lwaki yandibanga lwaki omwana okutamula kati bw'ogwa mukwano na Irene anti kati olubuto si ekintu ky'okwegeera ddala era lumala ne lutandika okukola ki naye wamuwa olubuto yes yafuna olubuto gurupu yonna nga bwe yali oyo yali wakubiri anti era gurupu wali ogitandiseeko ngera wegambye kwali kukemebwa kutya ali kukemebwa omanyi abasajja twekwasa nnyo yali mubuka muto nga twegamba simanyi bya commitment ebyo oba bagamba bakulye kirindi si we kyali just nze yakola ensobi era njikiriza nga nze sinakola ensobi otandika otya okusoberera mukwano gwa girlfriend wo Irene kati jjukira bo basigala mu lumu bameka babiri kati era kati jjukira muli ku mizigo gyegimu then student wesomye which means mbeerawo okitegeera so time table eyo time table eyo tatebula bwate jjukira bakulanga kiro kati nze sande oluusi nga mbeerawo sisomye sande tetusoma so era temubulangiri gye mwekwasaganya kati okukusa otya Irene omuyingiza mu muzigo ate ate Irene ye ensonga mwazimalirayo nze yagenda mu yaabwe yesewo Irene ekyajjulayina kyaviira mu muzigo gye baali basula twekwasaganyiza era mu ruumu yaabwe naye nga wali mu kusooka nwagi wali wati okugendayo nga bakyali bonna wali nakirawo okugendangayo anti ye like Irene yali tasobola kujja eno because already nga ne anko amaze okitegeera nti nwagi yani gwenjagala okitegeera awo nno ng'amaze n'okuzaala okitegeera luvannyuma nnyo ng'amaze n'okuzaala ogenda okulya Irene nga nwagi amaze okuzaala nwagi yali amaze okuzaala Irene agenda ofuna olubuto nga nwagi amaze okuzaala nitwala nti walimba mukwawo ng'amaze okuzaala ayiseewo bbanga ki ng'amaze okuzaala omwaka nga gumu kitundu nga wekugambye nga gigendamu ebiri mweri ebbanga eryo ng'olwo Destiny akuliridde ali mu myaka ebiri agenda mu myaka ebiri n'osooba n'ogamba Destiny kamuzzeeko naye nfuna okukemebwa kemebwa okwo era kuba kemebwa kemebwa baaba kale nensooba wasooba kankitwale bwentyo nensooba tewali kukemebwa okwo so Irene nafuna olubuto yes kati nkukeberezamu ekyalibwawo so nwagi yakimanya Fire Baby natuuza aba mbitegedde nga omumanyi mbitegedde tewali kyesimanyi tewali kyokyankweka era nga omumanyi wayo yabimanya tewali kyokyankweka ng'era mukambwe nga bwali enaku zino ate obukambwe nasinze bukola nnyo biseera bino lwakuba nti afunyemu kumane
naye edda yali nga muntu mulamu era nga n'obusungira bubeeramu obwempolampola. So anaŋŋamba kati olina destiny okyasoma ofunyisiza omuwala olubuto genda kubeera n'abaana babiri nze amagezi genkuwa Irene mugambye ajjemu ki olubuto. Nwaji yagamba atya? Irene mugambye ajjemu olubuto ndi mukwano gwe gwowa olubuto. Irene Nwaji ng'agamba ajjemu olubuto. Yes. So netubeera awo nemugamba nga ndaba tekikola ki tekisoboka kale kisoboka naye nze mpulira nga tekyandikoleddwa tetwandikikoze ekyo. So nalemerako n'agamba nti it is fine osobola okulonda wuyi ekitegeera ffe n'otwerabira n'omwana mugamba at least kale beerawo nsonyiwa nsonyiwa naye oba onyiigira naye bisigala waniino tokola ki togenda okiwulira agamba ekyo kyokka nga tokikozi etugenda ate toliddamu kulaba ku destiny toliddamu mulaba okujjako nkukozi kiŋŋambye ajjemu olubuto. yes. Kati Irene ogenda omugamba? Irene nze nali situwagira ate nga we mumanyi era naye yali tasobola kikola nze mumanyi bulungi naye nga tasobola kikola so nagenda munaye Irene nasigalawo era Irene yamala nazaala yakuzaala mwana ki? Mwana muwala muto wa destiny. Gyali alina emyaka emeka kati? nze abeera naye bamuyita Desire alina emyaka agenda mu 11 awo around there. Kigeze baali anti jukira wali wayiseewo emyaka ebiri okitegeera so kati oli naye naafuna kati omwana gwe abeera naye oyo Irene bwe yazaala mbeera naye Desire she's my daughter. Irene aliwo? Irene ali bweru yagenda bweru mu nsi ki? ali mu UK naye twogera kati Irene bwe yazaala omwana amukuleetera atya? Irene olwo Nwaji amaze okgenda? nga amaze okgenda twasooka netubeera netusigalawo awo jjukira ng'omwana akyali muto. Abazibu ago gali nti ate tetweyagala nnyo na Irene okusinga nga we twali tweyagala nani ne Winnie. So netubeerawo awo omwana n'akulakulamu so omwana nakisooka netumuleka ewa uncle awo wenyininyini awo by that time nga Irene atandise okuba ku byegenda ebweru so byatandika okugenda okuba ku byegenda ebweru omwana namuleka ewa uncle luvannyuma nnyo n'agenda. Olwo uncle olwo yakitegeera nti ofunyisiza Irene olubuto kyali kitya? Uncle era yayomba ndaba lino tojja soboka tulabika tetusobole wano oyo omuwala wakumeka wakubiri tulabika tosoboke naye era nga anka ategeera yamala naye nakitegeera agamba owaayi bonna baana ate babo ne babeerawo awo. Oli Nwaji yagenda n'owuwe? Nwaji yagenda n'owuwe Destiny? Yes, owa Irene yamuleka okuva we yagenda n'omwana tewaddamu mulaba? Naddamu. Wamusangawo? Naddamu omwana yamutwala ewa tata wa Nwaji yamutwala n'abeerako era nayo n'amasuba so neŋŋendangayo nenkola ki nemulaba. Tata wa Nwaji ono abeeramu nnyo mu taxi? Yes. Oyo avuga taxi? Mwami Kabiito. Yes, so nemulaba naye nammanyanga nagendangayo emirundi egiwera. Sezala yakulabako? Bulungi nnyo. Akumanyi? Bulungi nnyo. Nti gwe bize nateeti? Yakimanyi bulungi nnyo toli kyatamanyi. Kati olwo Irene omwana amukulekera alina emyaka emeka? Irene yamuleka ndowooza ali myaka ng'ebiri awo we wati awo era naye myaka ng'ebiri kitundu awo around ye yamukulekera? Yamuteeka ewa uncle so n'abeera ngewa uncle okitegeera so nga wegambye n'akola ku mpapula n'amala n'agenda wa naye agira n'akomawo tetukyeyagala naye just nga mama omwana twogera mukola kibayita co-parenting. Bwabazze ne musinkana omwana n'alaba ku maama biki? Gyali UK ayinayo n'abaana balala bayira yafumbirwe UK. Naye nga she's a very good lady twogera ayagala nnyo omwana. Mu mboozi ya Nwaji mulimu awagamba nti omusajja yamuzaalamu omwana yamugamba ko ajjemu ki? Olubuto. Webale nnyo. Atuddeho katono emabega.
kuba mu byoyogedde siwuliddemu paati mwaki wano we yatugambira nti omusajja yamufunyisa olubuto yamugamba nti lubuto lugjeemu tusigale mpola mu mboozi eyo twogedde siwuliddemu kakati buli omu alina story ye era bulijjo ye kimuwulira naye nga ekyo kisigera kaseera kyenkugamba kyekituufu nalayidde wano nga ntandika kyenkugamba kyekyo era kyekituufu togenda funa mazima malala okiwulira ye eri ye story gye yalina okwogera nti okufuna sympathy mu bantu ebimufavoringa mu bantu okufuna favor mu bantu ninze kyenkugambye kyekituufu ekyo saakimugambako saakimugambako bize nateete ng'ayogera amazima saakimugambako ebbanga lino lyonna Destiny akuza atuuse waali taata w'omwana gw'obaddewa olyoka otandika okujja okubanja essaawa zino omwana wo era mbadde nga mubanja nga njogera ye kuba yeewini njogera naye nga tusigala twogera naye nga era temuli kirungi kivaamu nga temuli kirungi kivaamu naye ngaera nsigala ngezaako olowooza obusungu yabujjawo gamba nti omusajja alivaayo simanya ng'aze kubanja omwana alikajjuutuka obwo obusungu era still bwe buli bwe nkugambye nti wafunyisa mukwano gw'olubuto bwegamba yali muntu ayagala nga wayagala ng'alina nebbuba ate nekigenda kigwawo wini yalina ebbuba lingi nnyo takkiriza mugatti nedda byonna bikole nnyo naye ng'ate wayagala aba ayagala amanyira ekyo kyemumanyiko ayagala n'omutima gwe gwonna yakwagala nawulira nti akwagala nga omanyi omuntu akwagala like naye nokifiiringa nga live obula nagikwatako bwotyo ogiwulire bize ki ekitukakasa nti byeyogera mazima ekikukakasa olikola mu media olina enamba za Winnie oso oli wadde mucontactinga n'omubuuza yagambye amukubira essimu kakati singa mbadde byenjogera nga nimba baya bebi nga omumanyi singa teyantumyeko dda wano omumanyi bulungi singa asobola osirika bwatyo nga byogera ng'olimba no tasobola sirika kujjako nga tomutegeera bulungi bizo olikyali wange yesebo naye oyo omukazi kaanaasitula engundi akyasiriza endowooza akulaba era ndaba nange kati osaba DNA bw'aba aganye ki nti omwana sikuwa kati waliwo story yazze erivannyuma ebbanga lyetubadde tumanyi waliwo omukulu bamuyita Balukundo Josh Rukundo kakati ate Josh yali agambye okubanga ye taata wa Destiny gw'obanja essaawa ebyo ndowooza propaganda ndowooza ye Winnie yamukozesa ng'ayita mabuloga abamu okuspreadinga ebyobulimba first of all Josh omuzungu uliya Josh Winnie yabeeraga ne Josh okitegeera kubadda nga complaininga nti taata w'omwana takola ki tafaayo bayawukana era ne ku interview emu oba ogeweredde waliwo oba liddawa yabakakasa nti oli si taata w'omwana kakale ate mmwe mumusibako oli zigizanga taata w'omwana Josh babeera naye Josh ate wa juzi yagenda okulaba Josh nga already alina omwana yes Josh wa juzi wana eno wa juzi lwakuba nti mmwe mwalaba mu mawulire ninga wa juzi toli ku luyimba luno lwebayita balipira booda lwaki kakati osooka ne webuuza lwaki mbalippira Winnie mukazi wattu anti alinako kutu numbers kale ayina naye wali abalala abayina lwaki ye honest awo wali obuzibu kiraba sisobola kukuddira ate nkimanyi oli mwana muto okiwulira sosobola kuddira nsonga nensiteeka mu mawulire ng'ate nnimba ate ku mwana muto mu post gye wasembye gye wapostinga olunaku olweggulo waliwo akantu waze mu comment section n'owandiika akagambo mbu first cut is the deepest wasooka kwininwagi sinze yamusookako wabula nkunze ku saidi yange yali first cut ebyaddala yakujjako enanka n'embuzi ye mukyala bwe nasookerako naye nga gemazima era naye akimanyi bwinwagi yakujjako embuzi gamba nti ye gemazima yakola atya ye yanzijjako embuzi yange bwinwagi ye
ate lwaki mba nimba ge mazima ojja omubuuza ojja omubuuza so kati wobeera ono ojjukiramu ebintu ebyo byonna byonna omuntu gwawo omutumasikatiwo omuntu yakujjako embuziyo kwegamba kiba kikuluma muli eri ate bagamba omuntu bwakikulako bw'ati ati era tosobola era kati gy'oliko tosobola mwerabira kati naye nga ebyo onoonya mwana oba oyagala laavu yamwe eryeddewo nze kyenjagala mwana ye twogera ng'abantu naye okwogera twogera naye enjogera kyetulina okwogerako ye mwana kyetuba twogerako ye mwana kyakyagaanyi okitegera ebirala ye yamuvinga on wano wenkubuuliza ekibuuzo oyagala kulaba ku mwana oze teweetise yadde ekindaazi eky'ebitaano omanyi kyoba ndeese sente omanyi kyoba mba ndeese sente sikyogala ne sente nazo nziteeke ku mutwe bwe nti ndeese sente tosobola omwana badde omuwaayo ku buyambi yagaana naye nga wali oyagalamu obuyambi omwana nange njagala mbeere part of her life mbeere nga ncontributingayo otegera naye nga mu buyambi bwo tetuweetaaga yakugobera wala yes nga obuyambi bwo teruweetaaga tagala oteekeko obuyambi ku mwana wange olandika ate kati empewo z'ekika zakugambye nti omwana genda omulabeko oba gyali ali bulungi anti gyali olaba nti ali bulungi fine kale ali bulungi naye ate omuntu alina okula nga alina father figure lwaki omuntu aba batabula nti nga tatyewaali ataafa onono omwana bambi gwoyogerako akyakula bino agenda bbira infact kati emyaka kyekisinga okunnuma bino abiraba kyekisinga okunnuma nti ensonga zayingidde mawulire ate nze kyenali saagala well ngaera wabiraba nze nali ngenze kulaba mwana so naleeta akavuyaawo ate ejjukira abantu bamumanyi kale abantu bwe balaba fire baby ne bajjayo zikamera awo bakugobera wali saidi awo saidi zeyo makindi ndowooza kuba waliwo friend yankubira nagamba wina ali waneno neki ne baby ekitegera nzi kankwezigana kakisa nzigenda mwana toyinza genda wootamanyi kaliogambye nti wali makindi endowooza makindi saidi ze makindi because nze siri nyowe makindi so ne mubuuza muliwa nti makindi saidi kiwe wati niwe wati n'olumba n'ennumba bakukwatira omuggo genda kandi oliwe yamala okuŋŋamba nti wini ali wano kale ate n'agamba ne wini bize naleeta ajja waneeno okutwala ki mwana otegeera ne beetegeka kyova olaba nagenda otuuka ku geti ng'ate bakutte emiggo nze nga sirina wandaba nkutte omuggo mbiwovulo byebyo movulo yange era kimanyi bwatubwe nti wenyambala era ovulo azaagala ye era mwekwana oyambala nyambala ovulo era ng'azaagala nnyo ovulo bwo bunkuba tawina mubuzibu abantu simanyi lwaki babulabamu obuzibu babadde babukomentingako naye tabulaba mu buzibu anti bo bakulabanga makanika anti ne bamakanika bantu nawe engeri gye wagenza okukima omwana anti so kati ngino tuuka wali bakutte emiggo luvannyuma nnyo ne poliisi yamangu ago olevuddewo amangu ago anti babadde oliwe bamugambye nti nzija ndowooza n'agitemyako nemunda ne bakwata emiggo naye otuuka wali eri nga nsasagga enjereere okitegeera genda lwakuba kati jjukira yafuluma ng'aweeru nga ngubaganya ye kennyini lwakuba simanyi oba lwaki actually kyekyaleetera n'abantu okola ki okujjaawo nga bamulaba bamumanyi olaba wini omutegeera okitegeera kati abantu bagenda okola fire baby okitegeera abantu kwekutesomba ne bakwata bugundi obwo nange embwekanga mawulire okitegeera nabwekanga mawulire otandise okusombayo bwino ku bwino posita okubira kumukumu anti akatambi ako weka abantu bwe babutambuza abantu ne batandika okunjajinga okitegeera nga bulijjo mbadde nsirise okitegeera kali neŋŋamba owaayi kankiriyalinge eya okitegeera engeri abantu gye bakitegedde nti nze taata w'omwana kakati kankiriyalinge eya bizi yesewo mwali mukwano ne wininwaki yesewo nga mweyagala yesewo nkimanyi ebiseera ebyo amasimu gaaliwo agakoleko by'ebifaananyi gaaliwo olina ekifaananyi kyonna ekyedda ng'oli ne wininwaki ebifaananyi gye biri eyo wewaka naye bino ebikadde bino ebitali bya digito ebiri printed
ya ebiri printed ebyo buje buli ebiri actually ebisinga biri wa anke eyo etwaberanga n'ebira byemulaba ku social media ebyo obufananyi bwa Winnie obukadde ujawa nze kennyini nze yabumuwa yali takyabuyina okiwulira ekyo nze kennyini nyini obulaba ku social media obukadde obubwe nze kennyini nze yabumuwa yali takyabuyina twagala tule ku kifaana nga kiseeko emyaka nga 10 kyebiri tutandika okuzimba obukakafu ebiri okulaga nti busy ye taata w'omwana ebiri ate n'ekirala abantu era nalabye ku social media bagamba simanyi mugende simanyi ku DNA oyagala DNA anti kyenzi wenzijaawo kakati mama w'omwana teyeeganangako taata w'omwana wakiwulira taata w'omwana teyeeganangako mwana okitegeera kakati gwe lwaki oveeyo ebbali nogamba bagende ku DNA gwe ngaani bw'oli musajja mweru omwana muddugavu wagwa mu kizigo mama Destiny wamulabako amulabako edda yali muddugavu eyo kala ya mami we gwe talinako yakusikako yadde kale nga tetunagenda mu DNA umuwona okufaanana gundi oba gundi ekyo katonda yakisalawo katonda yakisalawo kati gwe omanyi ebigere byo bifaanana omanyi ebigere byo bifaanana omanyi engalo ze wezifaanana balabira nnyo ku bugere eyo kati omanyi engalo ze wezifaanana omwa guno okujja kundetereza inze sibuusabuusa mwana oyo nti oba wagundi oba wagundi obwagamba nti mugende ku DNA oli ready ogenda ku DNA mukebe omusaala nze ndi ready ye wabanga agambye ndi ready ndi mwetegeevu wasazeewo bulala ndi mwetegeevu era obanga oli ready okugenda ku DNA tunula mu kamera awo ogambe nakanwaki nti munnange wawaganye byonna nti tukkiriza abantu nti nze taata w'omwana tugende ku musaayi okay Winnie ndi ready for DNA mwana mutwale ku musaayi ndi ready gwe nga taata obuvunanyizibwa bwo buli ki obuvunanyizibwa bwange era bwandibadde nti school fees bikiwe ebiti ebyo naye siwe bwa mukisa siwe bwa mukisa wali ready okusasula school fees byonna okolayo kyensobodde by then nali sesobola but at least within this time nesobola okola mulimu ki munateete bize nateete nga gwo kenyini gwakyogedde muyimbi alina n'emirimu emirala era ne business zenkwasaganya kati omwana bamukwata n'amukuwa olina obusobozi obumulabira okutuuka okwongera paka ku university mbuyina naate sandikyagadde avewa mami we kirungi nnyo omwana okulaikiwetaaga kirimu just ko accessinga mwana mulabe nga wemba nsobodde kati olina abaana babiri bokka nina babiri bokka oli gwe wazaala mukwano gwa Wulinwagi ne gwe wazaala mu Nwagi anti oli bugambe bali basatu Nwagi kati wali obuzayo ku kimu omulala yali aniye abulala we simujukira linnya naye kalinga anti kati katudde wali Wulinwagi wamuyisaamu eggaali togiyita gaali anti ebaggaali tugiyita gaali kale ne mukwano gwe n'omuyisaamu eggaali owokubiri baali basatu ndowooza kadde ke kataakumala bumazi ne wano kuwokusatu egaali yali egenda kuyitawo baaba nali sola kikola ekyo awa omanyi oti ate kati iba tekyali nsobi ate eri yajjanga nsobi omwana oyo oyinza wansobi si wansobi omwana katonda yabasazeewo naye ngamba wa Irene nze yakola ensobi kale kankitwale nti nawetamu ekoona naali kati era oddamu n'okikola ate kati oli munaabo baali bamuyitaani omulala munaabwe sikyamujjukira linnya yali mutooro yakali katooro kyekyakuliisawo obutayisaamu gaali ate nti anti bali siro endowooza yakuwanvuyamuko nga tasalawo bali abalala bakwangwira nedda ye tetwagenda Irene yali muganda Irene mukyala muganda Nwagi muganda mukyala muganda kati omutoolo yakalubamuko baaba egaali yali asobola kitwala bwetyo naye saayisayo gaali bize gaali yali ejja mazima anti bali siro babajja ku masengere yeetooloola tako eri makinde nadda
kati kyakulwisa tayisayo gaali naye nga yali mulungi naye yali mwana bonna bali bawala balungi era ne Winnie naye mwala mulungi omulaba sigeza obulungi bwa Wirinwaji gwe wabuyiwa amadirisa paka ku ttaka mu biseera ebyo okuyiga amadirisa ati omuwala bakyali muto abaali wamu bw'ati era mukazi muno bwabanga akyali muto aba akyali wamu bw'ati kati wewajja n'oyisaamu olweyo nengira nze ndabanga akyali mukazi mulungi bambi sobola mwogerako nti ate ye akyali mukazi mulungi naye bulungi alina obusungu ku taata w'omwana n'akukwatako obanga gwe taata we kakati obusungu yesa obusungu bwalina bungi naye tusobola okwonjola ensonga okitegeera ekyo nebiggwa nebikuva ne mawulire okitegeera ate ng'okyabitembeeta mu mawulire binaavaamu bitya nzinkiriyalinga abantu banjajinga nnyo yes abantu banjajinga nnyo manyi tekitegeeza okubanga otambula wali eri oliraga yeyo gaya dadabirira mwana okitegeera baali bagambyeko tolabirira mwana abantu babadde bakimanyi nti gwe taata w'omwana w'Wirinwaji babadde tebakimanyi n'emikwano gyange abasinga babadde tebakimanyi kyekintu kyenakipingagamba ono yasula obuvunanyizibwa anti kati bwe kiri okitegeera so nina okiriyalinga nina okiriyalinga erinnya lyange gwe nga bize nateete naye nga nkimanyi era alaba interview nze kyensaba just ebintu tubijje mawulire okitegeera ekintu kiri simple ansikirize access anti binaava bitya mu mawulire gwe mwenyini okyetoolola mukutu ku mukutu nkiriyalinga linnya lyange tekimala kati tukome ku eno interview nkyakiriyalinga linnya lyange paka wa n'okusaba access ku mwana bintu bibiri biri simple si bizibu nnyo ebyo si bizibu nnyo nalinga folofiga n'agamba ekigambo kyeyogera kyali kinene n'agamba nti abasajja nga mmwe weetaaga kusanga ng'ofuluma akeeti bw'ojingira ekwate omuliro kuba olaba obusungu wano ajagala naye mugenda mu kkooti ajja genda asamba abalamuzi bonna paka ku ttaka obusungu bwalina bungi kituufu osobola omufeesinga nsobola omufeesinga ng'olina abakuumi ate we twali tumiting ate waliyo abakuumi weetaaga security yabeera ne security okitegeera kakati era omwana bw'omulaba ng'ayita wali ng'omugamba destiny okunkuba sikiina buzibu okitegeera kubeera naye luli baali bagenda kunkuba oli nga walaba mukatanga okitegeera naye nze just kumusaba busabi na buwombeevu okitegeera omwana sagala mutwala ndowooza oba oli yamugamba nti nzija ndowooza yamugamba nze kutwala mwana naye nensangawo bukambwe nga bungi kugeeki naye nze my request is just simple just to see the baby kyekyo saawa zino wetwogerera omuzadde omukyala ali eyo akulaba alabira nga ddala taata atalina buvunaanyizibwa katugambe nti gwe weteeka embigere ebya Wirinwaji mu kaseera kali kewayisaamu eggaali mukwano gwe nti gwe Wirinwaji ye gwe wandiwulidde otya nandiwulidde bubi nnyo era kiruma ososonyiwa omuntu oyo musonyiwa kisobola okuba nti gwe wakigula nawe mba simusonyiye nga neetadde mbigere byo sisobola ate mugaana okulaba ku mwana sobola kikola ekyo kyo kirumira ddala nawe okimanyi tikiruma nkimanyi kiruma ndi muntu nange nina feeling bwe wayisaamu Irene eggaali baddamu okukwatagana ne Nwaji paka kati tebasobola kukwatagana tebasobola wadde n'omulundi n'ogumu tebasobolera ddala nange sikiraba sirawo okukwatagana tewali wadde kukwatagana tebasobola naye nga byonna gwavaako obuzibu abawala baali basatu bombi nga bali ba mukwano era ensobi ngitwala nti yange kati omutoolo yalagawo omutoolo simanyi yadda bamala ne bavaawo awo yamala n'avaawo awo so simanyi yadda bali bomaze bayisaamu eggaali baayawukana
Mutoro nasigala yekka. Bayawukana naye Omutoro yamala n'abivaamu ebyakaliyoka ebyo n'agenda simanyi gye yadda. Baaliwa. Simanyi. Teyalinga kyali wange nnyo. Twetala kumbuuza ennyo ayinza okuba bintu byonna abiraba nga alina waalabira ali mu kaso. Era naye ateeka okuba nga gyali. Ye teyalinga kyali wange nnyo. Ninga ateeka okuba nga gyali. Abantu abasinga bagambye engeri gy'oli omuyimbi. Oyise mu mbeera eno osabe Winnie Nwagi kakolabo. Akusitule kuba ga amasannyalaze go yagalina. Okimanyi nti yagalina? Kale kankitwale nti agalina. N'ate si yekayina amasannyalaze. Anti kye ŋŋamba. Mbu wandigenze direction omugamba Nwagi Fire Baby nga bwe wali muwa nti nsabayo kakolabo. Kakati bakimba nsaba kolabo ng'ate omwana sinamufuna. Anti abantu bagamba. Kolabo si ekikula ennyo omwana. Abantu bagamba. Bino byonna byogera byandibanga bya bulimba oyagala luyimba. Ennyimba nnina. Ng'oyimbye ne Nwagi. Kakati ate wesimba na Nwagi oluyimba terufuluma. Nanti bagambye nti wadde ozimba naye nga teziva nateeta awo. Kati kasigali nateete kujooka bo bazinyumirwa kale. Bagambye nti awo nateete ddala ku bitaala awo ne ku kyena kawuka. Zikubawo ne zidda. Wano tuli ku Masengere ozimanyi. Wano nateete. Nze nzimanyi. Wano nateete. Anti abantu bagamba obadde muyi. Badde mtane wali askari na omaze ebbanga ki ng'oyimba. Awo kuyimba mutandise mwaka guwedde. Nga buli w'oyimba luko ne nateete ku bitaala. Kusanga ku katale nateete. Omanyi kyo bawendwagala. Mbu kati onoonya amasannyalaze agasussa endongoyo okuva e Nateete egendeko e Busega n'ebitundu ebiriraanyeewo. Kati ate kale waaba yagayina kale tagamba amasannyalaze just andaga. Osoyimba ne naye akayimba kale nga tuvudde mu byokusaaga ng'agambe muyikoleyo nga n'omwana amulabyeko nga buli nga tukolagana nnungi. Awo kiri fine. Awo kiba fine. Osobola okuyimba naye akayimba. Kyogere nti nga omwana omulabye ng'akukkiriza okulaba omwana. Kale ng'akukkiriza okulaba omwana. Awo siba na tabu. Sirina tabu awo mu ekyo. Sirina tabu mu ekyo. Era bw'agamba tugende mu studio tuyingire bize kwata mic nange ngikwate. Ate ekirala olina okimanya si nti buli kolabo gy'okola n'omuyimbi gwe gulanga omunene nti enaaba yakabye abayimbi bazikoze bangi naye abakoze naye nga tezisusewa. Makinje ku madirisa. Makinje ku madirisa. Okitegeera bangi abakoze naye. Nina kyali wange bamuyita Kamogo. So si automatic. Ali ku BBS awo. Yali agala okuyimba ne mugamba ageza. Anti buli wayimba olimba terusukka wano ku Masengere. Ne mugamba va mu by'okuyimba. Era okuyimba si kwa buli omu. Okuyimba si kwa buli omu. Era waliwo yatukuba akaama. Kisenga we yamugamba talibaako kyaliba. Mugamba okuyimba omenyekera bwereere. Naye nga kyoma kiri kimu bize. Kale nga tuvudde mu byokusaaga. Nze nsaba nnyo bino ebintu kale bibe nga bya ddala tuleme kubeera mu mbeera ya kusika muguwa nti ate oli yali ayisaawo bintu bye. Nange kinja singa okwagalira ddala. Ayinza ogamba oli mu sitanti zo otaddemu erinnya ly'omwana oyo. Kakati sitanti nga nzannyira lwaki bantu bonna lwaki bazannyira ku ye? Lwaki? Yasemba ofulumya oluyimba si myezi ng'ena emabega. Azawe alina oluyimba olutambula lwaki sigenda wa Azawe? Lwaki sigenda wa Vinka? Azawe talina bbina. Kale lwaki sigenda wa Vinka? Vinka naye yali ataddeko. Ebbina lye. Alina. Ale waliwo ayina eryamu naye buli omu ayina eriye. Ogenda ku Fire Baby kiina essavu. Ale ayina eriye naye buli omu ayina eriye. Ale waliwo ayina eryamu naye. Buli omu ayina eriye. Naye nga si kyo ekikulu. Kye mbadde ngezaako okutangaaza. Wayimbye akayimba. Ebintu bino byakaggwawo bwe biti. Oluyimba walutadde eggulo. Baluyita lugenda lutya? Muŋŋambire ku Nwagi taata w'omwana abanja mwana. Muŋŋambire ku Nwagi taata w'omwana abanja mwana. Bwenno obadde mu nsonga za copyright. Kati tuli mu luyimba lwa Bobi Wine tugambire ku Jennifer. Ennyimba nga zaawuka. Era nze mbadde wano ne kwefuna ŋŋamba naye omwana oyo nga mbadde ne kwefu wano. Nzose kiwulira ate ku ggwe. Nti oluyimba oluga muŋŋambire ku Jennifer akendeeza obukambwe nojja muŋŋambire ku Nwagi. Ate amannya gaawukana Nwagi Jennifer. Ale ne fulo zaawukana.
oli ekyeffe kiri ate mungambire ku nnwaji okitegeera then president n'ayimba mungambire ku Jennifer tulandi byawukana abyawukanira ddala anti bye mbadde ngamba abantu wano obadde mu nsonga za copyright Spice yajjayo lulimba lwe no yali agala tujjayo baluwandiika ne baclaiminga kati essaawa zino waliwo yayita mulokole isimayo baali balubaninga omusumba bugingo yawandiikira UCC elubaninge ne tuvaayo oze mulimba lwakyagulanyi tugambire ku Jennifer kale ngamba fulo nga bwetambula bw'omanya otya nti bo tebaalujja eyo ennaku zino mukambwe mwajjayo ekisookera ddala bambi enyimba tezifaanagana ndowooza gwe jasi wawulidde bubi oba ndowooza waluwulidde nga wakamala okuwuliza tugambire ku Jennifer naye nga mungambire ku nnwaji tetufaanagana bambi ate lufa tewolina we lufaanaganira bambi si kuwayiriza abatulaba tulina omukulu busy nateete gwe tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo twogera ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso omukulu agamba nti ye taata w'omwana naye talina access etuuka ku mwana tusaba kale wabawo enkwataganayo yonna nga musobola okukwatagana ne mufuna we mutuula n'enwaji embeera eno neevaawo n'okkiriza nti oyo nze taata nze maama kati tutandikiddewa ebyo bye tuwaagala ensi etegeere ku lunaku olwaleero busy emboozi ebadde empanvu njagala tuwunzike nga tusiibula abantu tubategeeze era mukakafu bw'ekitalo nti yenze taata w'omwana ng'otunuddawo mukama kampiseewo buno obubaka bugenda eri Fire Baby Fire Baby oba Winnie Nwaji munange nze ndi more than ready okutuula wansi netwogera zino ensonga ne ziva mu public eye kubanga si kirungi n'akamu so nze ndi mwetegefu zinga busy nateete ndi mwetegefu nnyo busy nja kuddamu nkunoonyeeko tulabe ensonga zinaaba zituuse gwe olikyali wange wenjagalira nkufuna kakati bwetyo tutambudde nja kutumirako mwana muwala Rita Kagwa cash machine awo ali UK watandise okukola obunkwankyinkwanki Rita Kagwa obunkwankyinkwanki liri tanaba kumpa bunkwankyinkwanki bwange Rita Kagwa its ndabyeko kyefu kavuma yabukola budadiizi ndayeko obubisikuiti obulungi Rita Kagwa lwaki tonkolako ate omwezi ogw'omwenda nzijja Bungerezaawo ne Africa Band ndowooza ojja kuntambuza butambuza nsonga zitambuze bulungi nnyo naye nga munoonye ku bwokulya obulungi nnyo bugonvu mbuliddeko awo waliwo baleetedde wano ddala n'abatanzi wano ku BBS nga bugonvu bulungi nnyo naddala abaana katugenda mu luumula nga baddeyo ku masomero so bunoonyaako Rita Kagwa its by Chef Kavuma Kavuma yabukwasaganya obulungi nnyo so mubunoonyeeko nkutegeeza ensonga tuba tuzikwasaganya bulungi nnyo Segvic travel agency basange bali ku Alwa Park Plaza ojja bafuna bulungi nnyo kumanya ebikwatana ku visa ya Canada America agala okuba ku byogenda okulambulako Dubai Thailand Bangkok enamba y'essimu eri wansi awo mu Kasonda era Sula Motors bwevuga ku motoka ey'ekiroto kyo ng'oyita mu Sula Motors basange wali emakindye opposite Africa Oil nga akava ku kalinda boti ng'okiryodda ku Lwentebe Road opposite Africa Oil amafuta agali awo ojja kulaba ekibanda ky'emmotoka kiriko Sula Motors Benz mu Japan mu Germany zonna emmotoka ezoyagala okuviira ku motoka ate ku kibanja mpolo ojja kubanga weevuga bulungi nnyo banoonyeeko enamba z'essimu ziri mu Kasonda awo okolako Sula Motors mu Red oba otuukire ddala ku mugagga Sula Motors kibanja mpola n'okukola bata byonna babikola bulungi nnyo kukamera ntambudde mwana mulenzi Jacob yakikwasenja bulungi nnyo era bw'olaba nga shoti ziganyeemu ng'omanya yazikubye manyi kati abantu bagunjulira wano tetwagala muzannyo 224 obadde olina kyoyisawo ssebo nze mbatadde ate nze mbere bulungi